nga tukolaganira wamu ne Ministry of Health ne Namugongo Parish ne Uganda Catholic Medical Bureau nga tuyambako okuwa obujjanjabi obusookerwako abantu bano bajjanga ebigere bizimbye nga beetaaga obujjanjabi obutonotono luwawo nga tusobola batuusaako buli kimu naye tubawaayo ekitandikirwako nga tweyamba amalwaliro agatwetoolodde wano kakati essaawa ne tulinawo abasawo okuva mu Ziangelina Health Center ne Kira Health Center amalwaliro agali okumpi naye nga ate tujja kwegattibwako n'amalwaliro amalala tujja kwegattibwako aba Red Cross ate ne ku luli lwennyini olunaku tujja kwegattibwako amalwaliro amalala nga Nsambya Hospital, Rubaga Hospital, Kisubi Hospital, Mulago, St. John Ambulance ate ne bannaffe abategesa ab'Emityana.